Mugamba mutya muli mutya of course bampita grow na MC osobola okumpita mutabani wa Kyabazinga of course mbabuzizaako nnyo olunaku olwaleero era nga aziramu bagamba wababuuzaako nate nti nno muli mutya abali Dubai mbabuzizaako nnyo abali Saudi Arabia abali mu UAE wonna mbabuzizaako nnyo abali mu America abali Amsterdam abali mu Asia mbabuzizaako abali Japan bachali bange mbabuzizaako nnyo Uncle Imran ogamba otya of course wendi nnyo okubanga kutusaako emboozi ez'enjawulo naye ng'olunaku olwaleero initially ngenda kubanjogera ku Jose Chameleon Rensonga omukulu ono alina concert oba alina ekivulu mu maaso awo ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogwo ogwokubiri agenda kuba tukolera ekivulu nate ekisookeddala mu guno omwaka omupya ogwa 2022 aludde ndowooza before lockdown yakolayo ku concert then guno gwe mbundu gagenda okubanga nate atuddamu wali eri mu Gwanga Mujje ku cricket oval Spice Dana we yali guno omwaka 2023 yagalagana Spice Dana yaguggulawo then Chameleon yagenda okubanga nate mwegattako okubanga batambuza omwaka guno mu kuguggulawo ogwa 2023 mu nsonga ya concerts oba ey'ebivulu Chameleon ono amanya ge amatuufu in case obadde tomumanyi bulungi nnyo ngenda kubankubula profile ye ebimukwatako nga bwe tweteekateeka okugenda mu concert wabula ngenda mukwa mu bitundutundu kubanga munjiko ngenda kuwaka ebyaleero ebitonotono then n'olunaku olulala nja kubankumawo nateera benga ate kwongera hints ez'enjawulo ezikwata ku mukulu oyo Chameleon n'ebirala bingi nnyo omuli ebyobugagga ate nga nkwa facts ebyaddala ebimukwatako leka bino bye babagamba nti ate bino ate bw'ate ate biki ngenda kuba nkwa facts ezaddala zenkozeeko research w'enjawulo omukulu Jose Chameleon amanya ge amatuufu ye Joseph Mayanja nga omukulu ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa April oba omwezi ogwokuna omwaka gwa 1979 omukulu Jose Chameleon oba Joseph Mayanja muna Uganda era nga ayimba ekika ekya Afrobeat n'ebika ebyenjawulo naye nga asinga kuyimba kika ekya Afrobeat nga ayimba mu Luganda kosa oluzungu n'oluswahili tulabako ne olulimi olukongole nga lukola mu lulimbo olumu olw'enjawulo of course zezimu ku nnimi zatera okubanga ayimbiramu Chameleon ono akola genres enjawulo omuli R&B omuli Afropop omuli hip hop omuli dancehall kosa ne zuku atera ne Afrobeat jengambye muwandiisi wa nnyimba era nga mulungi nnyo nakinku of course mpola ina baganda be okuli Palaso okuli AK47 omugenzi okuli Wizo Manizo n'abalala bangi nnyo of course Chameleon ono tuddeyo ke mabega atandika dde okuyimba yatandika okuyimba mu myaka giri eri ejja 1990s eyo yatandika ddala okuyimba wali eri Kenya mu kibiina ekimanyiddwa nga Ogopa DJs ng'eno record label yawali eri Kenya of course yatandikira okuyimba music we omukulu Jose Chameleon of course atogere ne ku life ye obulamu bwa Chameleon bwali butya obwokusoma n'obulamu bwe obw'obuntu nga ye ng'omuntu Chameleon of course omukulu ono yazaalibwa omwami amanyiddwa nga Gerard Mayanja akosa n'omukyala amanyiddwa nga Prose Mayanja omwaka gwa 1979 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna bwe nagambye wane Kampala we yazaalibwa wali eri Kawempe omwana ono Chameleon wakuna mu baana 8 ab'omwami Mayanja akosa ne Prose Mayanja Chameleon wakuna ndowooza otegera bulungi ensonga ezo asomyeko amasomero ag'enjawulo nga yaliko wali eri Nakasero Primary School yaliwoko n'agenda Emengo Senior Secondary School ne yasomerayoko bwatyo n'agenda ku Kawempe Muslim Senior Secondary School yaliyoko akosa ne Katika mu 7th Day Adventist Senior Secondary School yasomerayo kukosa ne ku Progressive Senior Secondary School omukulu Chameleon nayo yasomerayoko era mbabuzaako nyo ba OBs be kosa ne ba OGs edawuli yanandoza mu tegera bulungi nnyo omukulu oyo Chameleon Mayanja Joseph omukulu ono nga bwe nagambye atandika okuyimba mu myaka z'egy'ekyenda way back
yatandika ali ku Missouri Night Club nga wano yali DJ bwatu bwatandika okuyimba soka mba DJ then nabanga ate atandika okuyimba oluvanyuma. That was Missouri Night Club wano e Kampala. Eyo club yemukezo club ezedde zakolanga obulungi ennyo era nga yomu kuba DJ abakubanga mu club eyo omwaka gwali gwa 1996 awo. Oluvanyuma omukulu ono yegatta ku record label eye Kenya amanyiddwa nga Ogopa DJs nga bwe nagambye kaawo nakola ennyimba ez'enjawulo eza singo yengo mu Chameleon okwali akayimba bageya nga kali akakola n'omukulu amanyiddwa nga Red Sun ngono muna Kenya era nga yali mu record label yemu eyo ya Ogopa DJs ng'omukulu ono Bebe Cool eyamu connectinga ku mwami ono Red Sun. Of course ennyimba ezimu zakoze under that same record label mabega ku album ye ya Mama Mia kwe kwali Mambo Bado, kwe kwali Jamila, kwe kwali Kipepeo, kwe kwali Bageya kenyini kegambye yakola ne Red Sun, kwe kuli Shida za Dunia, kwe kuli Bayuda, kwe kuli Njo Karibu zezimu kwezo yakola. Of course mumbera eyenjawulo. Of course abaddeko mu nsi ez'enjawulo era nga Kamili muyimbi nakinku nnyo mu nsi ez'enjawulo wano mu Africa okuli Congo. Omusajja w'amaanyi nnyo mu Congo nga bw'agendayo ensi yonna yonna erina okumanya nti Kamili mu ggwanga mwali. Okuli Rwanda, okuli Burundi, Kenya, Tanzania ne Uganda w'amaanyi nnyo oyinza obutamugeraageranya nnyo ku bayimbi in case oba tuuse mu nsi ezo. Kamili ono akoze albums nnyingi nnyo ate nga kwe kuli ne album yasookera ddala gye yakola mu 2000 awo wennyini. Of course wayitawo emyaka mitono nnyo egitali mingi nnyo wakati wa 2000 ne 2023 omukulu ono yakola albums ezisuka mu 13 wakati w'emyaka egyo bukyanga atandika okuyimba paka 2013 yakola albums ezisuka mu 13. Of course bwejogera ku Ekya albums abasinga mu kitegera bulungi nnyo Ekya albums. Of course kwe kwali ennyimba ez'enjawulo ennyo zenzijo kuwaako kahinti mpola mpola kwe kwali Kipepeo, Shida za Dunia, Valu Valu, Bayuda, Badilisha, Sweet Banana, kwe kuli Champion ezimu kwezo ze yakola ate nezikola ennyo aba hit songs kwe kwali Valu Valu, Jamila, Shida za Dunia, Bayuda, Tatizo, Nkwagala nnyo, Kipepeo, Dorotia zezimu kweza akola obulungi nnyo neziperforminga bulungi nnyo waneno mu Uganda kosa n'okuba nti nno yasobola n'okuba nga yewangulira concert oba nga akola concert eyamuwa abantu abangi ennyo kweza ennyimba ze yakola ezaakola obulungi ennyo. Waledi ku Lugogo Cricket Oval Stadium wano e Kampala eyo concert yasookera ddala ku albums ezo. Of course Bageya yamuta ngena mwaka gwa 2000 ya album yasookera ddala ku mwaka gwa 2000 awo. Then Mama Mia namuta mu 2001 eyo no yali album kosa n'Enjo Karibu ngeno yamwesa award ya Golden Voice mu Africa wali mu 2003 award we album yagiteera kwe kuli Mambo Bado ngeno yagikola mu 2004 album eyo. Then kosa n'Ekipepeo ngeno yagikola mu 2005 kwe kwali Shida za Dunia ngeno yagikola mu 2006 eyo album. Of course kwe kwali ne Sivyo Ndivyo wamu ne Katupa Kasenga zino 2 yazikola omwaka ogwa 2007 okwali Bayuda ngeno album yagikola mu 2009 okwali Vumilia ngene yagikola mu 2010 kukwali Valu Valu ngene yagikola 2012 Badilisha nga album eyo yagikola mu 2013 Tubonge yagikola mu 2014 Wale Wale mu 2015 Siri Mujawo yagikola mu 2016 Sweet Banana eyo yona agita ate mu 2017 Champion yagikola mu 2018 bwatyo mpola mpola bwatambula. Kamili ono record label jayimbiramu emanyiddwa nga Leon Island ngera ya CEO wayo bamuyita Chief Executive Officer wa ekibiina ekimanyiddwa nga Leon Island. Mukino mwe mwali abayimbi ab'enjawulo okwali omugenzi AK47 yaliyoko omukulu Radio Moze ngene yatandikira nga yoze motoka obanga omuwoza w'emmotoka za Chameleon Wizo Manizo naye yava mu kibiina kye kimu okuba ntegatano radio oluvanyuma n'omukulu amanyiddwa nga Jeff Chiwa okola ekibiina ekya Good Life kwe kwali Palaso yaliyo nga Lizard
way back in days of course Java nabanga atagenda mu America okwali Melody of course muko abana bato abavayo oluvanyuma libegata ku kibiina ekya Chameleon okwali Yanga Mulo Big Eye n'abalala bangi nnyo abali mu kibiina ekyo mukulu amanyiddwa nga Joseph Mayanja mpola mpola Chameleon atogere ku bulamu bwe oba love life ye of course oba personal life ye mukulu ono musajja mufumbo eri omukyala amanyiddwa nga Daniel Atim of course yadde ng'obudde buno bayawukanamu ko omukyala ali mu America ne family yona yagitika n'agitwala era kigambibwa nti oba oli awo bayawukanamu ko yadde ye akyakibisebise nenga bimu ku biva mu nkubo ez'enjawulo of course omukulu ono aina abaana abawera batano okuli Aba Marcus Mayanja, Alpha Joseph Mayanja, okuli Alpha Shine Mayanja, okuli Ama Christian Mayanja, okuli Zara Amani Mayanja. Of course ngabana bano bonna bali mu USA era nga gye basomera okosane mama waabwe okuba nti bonna ajje babeera mu 2020 tujjukira bulungi nnyo Mayanja ono yesimba okuba Lord Mayor akantu ne kagaana okuba nti no kamuyisaawo ndoozi nako olwaleero tujja kukoma kwezo nja kujja nateekuwe discography bwetambula then n'ebirala bingi nnyo okujja okubeera ne awards ezimu zaakoze oba zaawangudde ne zaabadde nominated in ez'enjawulo nja kujja nazo later mbenga nazo nzikuwa mumbera enjolo kakumano grona gemanya mutabano wa Kyabazinga likinga o subscribing wansawo nyigene kade atera chobo okola commenting so that ntereza muona wo batutegedde bulungi nnyo tubenga tukitambuza bulungi nnyo mpola mpola bedu bayimba buzizaako nnyo osobola okujja mu inbox yange of course ku Facebook Growna MC oba noteka mu Growna Gagamel oba ku TikTok nononyako ku Growna 3 ojja kuba ofuna buterevu enamba y'essimu WhatsApp yange nja kubanji kutera ku TikTok oba ku Facebook jeri ku Facebook page yange ya Growna GROWNER oba Growna Gagamel ojja kuba nate onina tubenga tuchattinga nice and better. I bless you today of course tukwatagane olundi liking a page subscribing ate o sharing buli mwabenga amanye ensonga bwezigeno banga zitambula mu video eno mulimu ekifananyi kyange mukirabye of course in case tomanye ekifananyi kirabe bulungi nyaawo yenzo oyo so tujja kuba tukwatagana kankute olunaku olwaliro akume.